Yes, okay, kuva Moton of Star Universal Pictures. Kakadi bakuletedde filimu endala Rainbow Umbrella. Okutusaako filimu eno katsoka tulengere kala katono nnyo Blast Studios. Saagala lekedi bakunyumiriza bunyumiriza. Omulogo omwogerako ngaki bulumi bwa nsanja bavu. Oba omulogo ye muntu gwe bataba license nga anaaloga omuntu. Era ne walogera obudde bwe walogera tebabumulambika. Kaloli omulogo eno eri ku coming soon. Ye musajja akuloga ekibanja ky'otunda obukadde 4 n'okitunda ku 20,000. Kati mulimu abakaye ozanyisa kaloli omulogo. Kaloli omulogo omumanyi tukyalengera kalango katono yavumye kaloli omulogo. Yavumye kaloli omulogo. Tugenda maaso abazanyi bonga muga ya Faizo kuzanyide filimu nkuyanja tosubwa kaloli omulogo eno tugikutusako eri ku coming soon, very soon. Kiki kituse ku kyalo kuno? Halo omulogo ameyingia kaloli omulogo womunyiza abonereza kyalo kiramba. Ngenda senguka, ngenda kusenguka kaloli ebintu by'amalogo mu biveeko. Kakali kaloli ng'amaze otabukira ekyalo kino ani ayinza otaasa abatuuze kaloli? Kaloli omulogo eno gifune matundiro ga filimu wonna mu ggwanga omuli abazanyi babo omulembe. It's a 12 Star Universal Pictures production.